اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baganda bange ab'ebitiibwa, oluvannyuma lw'okubanga Allah abadde akyatwawukanyiza ne dawusi yaffe oluvannyuma lw'ebbanga eriwera, alhamdulillah we are back to class. Mbakubiriza okubeera nga mukomawo tube nga tusoma biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Yasalna al-Qur'an, gwe musingi gwa Qur'an ekitiibwa. Oyo yenna abeera nga ayagala okusoma Qur'an ekitiibwa mu nsoma entuufu eya tajwidi, olina okubeera nga omanyi yasalna al-Qur'an. Abantu bangi tunyoma nnyo yasalna. Oli n'abeeraawo ng'atya okumusomesa yasalna oba okusoma yasalna ng'agamba bandaba batya nga nsomye yasalna. Muganda wange la abadan, si bwe kiri nga olowooza. Omuntu yandibadde ayeeyanana nnyo okubeera ng'asoma yasalna eno ng'agiddinganamu, kuba amateeka mangi aga Qur'an Karimu ge tusanga mu Qur'an ng'ate tulina okubeera nga tugayigira wano eno mu yasalna al-Qur'an. Mateeka mayitirivu nnyo, era singa oba ogeewaze ojja kusubwa, you miss out a lot. Tulina okubeera nga tufuba okulaba nti at least yasalna eno buli omu agiyiga inshallah ta'ala. Talabil ilm, okunoonya okumanya. Tufeeyo okubeera nga tunoonya okumanya ffenna baganda bange ab'ebitiibwa. Talabul ilm, okunoonya okumanya. Mu hadithi yaffe ennungi esangibwa mu Sunan Ibn Majah an Anas bin Malik qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Okunoonya okumanya kikola ki? Kyakakatibwa ku buli musiraamu. Si buli mumanyi wabula ku buli ki? Ku buli musiraamu. As long as oli musiraamu ogenda kubeera nga obuuzibwa okumanya. Okunoonya okumanyako onoofuna otya okumanya nga mu butuufu tomanyi yasalna al-Qur'an? Olaba n'oba oyiga Luwarabu olina okubeera ng'omanyi harufu zino bulungi, ensoma yaazo. Qur'an Karimu, talabul ilm. Ogenda kubuuzibwa ku ennimi yo, wagifuna otya, wagisaasaanya otya? Buli omu, era buli omu kyatteekwa okakatibwako. Oba vidiyo ng'eno ng'ogirabye ng'ofunyemu ebikugasiza, sharingirako ku muganda wo gw'oyagaliza abeere ng'akola kyaganyulwamu, kuba buli wasoma mu mpeera oba ofuna empeera. Talabul ilm, erimu yo oginoonye ate ogisaasaanye. Ekyo baganda bange ab'ekitiibwa, nsaba kilaasi ebeere ng'eddamu eggulawo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Twabeera nga tukoma twamalayo peegi yaffe eno. Peegi yaffe eno twali tugimazeeyo nga biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tugenze ku peegi yaffe ey'okuyunga empeerezi, ennyukuta ku nnyukuta. Tuyunga ennyukuta emu ku nnyukuta endala nga woolaba nti jim baa'u. Ne tubeera nga nabagamba, I remember twasembayo kusoma ne tusoma nti buli peegi tugenda kubeera nga tulinawo ekipya tetuyigawo. Nawe kiteno ku peegi kuliko ekyenjawulo ekirimu ekyawukana ku bino birala byonna bituvudde tusoma eno. Era eno peegi w'ogiraba ogitunuulira olabira ddala nga mu butuufu waliwo difference. Nti wano tuyunga ennyukuta ejja eno ng'eri yokka nejja wano eno ne bakulaga. Buli nnyukuta tugenda kubeera nga bagiraga nti webanga etandika ewandiikibwa bw'eti, for example jim ewandiikibwa bw'eti, webeera mu makkati g'ennyukuta bagisalako kino ekibina ne bajja wano ne bagigatta ku baa'u. Kano akalayini akali mu makkati ke kalaga nti ki? Ennyukuta eyungibwa ku nnyukuta endala. Era okusoma yasalna al-Qur'an n'okuwandiika bitambula bibiri. Beera nga weeyigiriza ogisoma n'empandiika. Ekyokuwandiika beera ng'ofaayo okukimanya. Kati olaba difference eri wano.